ndahila katujjukanyeko kwa aini ku kiiso leero. Aini kyekiiso imma ekiyinza okuba muntu olw'okulaba munne ebirungi by'alina oba ekintu okuba ng'omuntu alina ekiiso ate ng'agasseeko n'ensaalwa. Alugambye rawahu Muslim fi sahihi an Ibn Abbas radiyallahu anhu qala. Bigambo bino tubijjako Ibn Abbas radiyallahu anhu nga yagamba nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, yagamba owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, al-aynu haqqu. Eriiso eryo lye mulaba bagana bitiibwa ekiiso kya mazima gye kiri. N'agamba walau kaana shay'un saabiqa, singa waliwo ekintu kyonna saabaqa al-qadar, nga kisobola okukulembera okugera kwa Allah, Allah ekintu kye yagera ne kikyuka. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba la sabaqatuhu al-ayn. Eriiso eryo lyandikikyusizza olw'obulabe bwe lirimu, eriiso ery'abantu abalabye ebirungi ku bannaabwe. N'agamba mu hadisi endala وفي صحيحين إلى باجوغر بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام ويجتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على عين حق yenna wakanya eriiso yagamba nti eriiso lya mazima gyeriri, eriiso erisobola otunula ku kirungi ky'olina ne kyonooneka. Bwe guba mubiri ne gujjamu embalabe, bwe guba lususu ne luyiika, waba mwanawo ne lwonooneka. N'olw'ensonga eyo وفي سنن أبي داود مسنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنه حديث بقوا عائشة رضي الله عنها قالت يا غامبا قال النبي صلى الله عليه وسلم يلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤمر العائن ngalagira yenna omuntu ow'oguuso nga omuntu yenna alina ekiiso eky'ensaalwa n'amulagira fayatawaddau n'afuna wudu thumma yagtasilu minhu almu'inu, oluvannyuma n'anaabamu almu'inu omuntu akubiddwa ekiiso. Almu'inu ye muntu eriiso gwe likosezza. N'olw'ensonga eyo bagayitiibwa ne hadisi endala eva ku anna Asmaa binti Umais yagamba qaalati yagamba ya Rasulallah, owange mbaka wa Allah, inna bani Jaafari, mazima abantu ba Jaafari tusibuhumul aynu, bakoseddwa n'ekiiso. Afa astariqi lahum, mberenga mbajjanjaba. Faqala, namugamba naam. Falau kana, namugamba falau kana shay'un, singa waliwo ekintu kyonna yasbiqu alqadaa, nga kisobola okubeera nga kikulembera okusalawo kwa Allah kwasazeewo ku muntu, n'agamba la sabaqatuhu al-aynu, ekiiso eky'ensaalwa eky'effitina kyandikulembedde. Kikye tuyigamu nti bannaye tukkirize basiraamu ebiiso weebiri ebisobola okwonoona emmaali yo. N'agamba al-aynu aynaani, mu kitabo kino ekya Tibbi Nabawi ekya Ibn Qayyim al-Jawziyyi agambye ebiiso bya mirundi ebiri. Waliwo ekiiso al-aynul insiyya, ekiiso nga kiva mu muntu, wala aynul aljinniya, n'ekiiso nga kiva mu majinni. Weeyambudde engoye tosomye edduwa, kitegeeza eriiso eryo ligenda kukukwata mu siraamu. N'olw'ensonga eyo tutya we tuyinza okwetangira eriiso eryo mu bufunze obw'amangu. Atugambye mu byo tugenda kukola ensonga zino mukaaga, okusoma famina ta'awizati warruqa al-iktharu min qira'ati mawa'awizataini, okubeera nga tusoma qul a'udhu birabbil falaqi ne qul a'udhu birabbin nas mu bwangu, wa fatihatul kitabin ne surati alhamdu, wa ayatil kursiyyu ne ayatil kursiyyu, wa a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa, n'okusoma edduwa eyo buli kumakya, n'okusoma eno edduwa ekingiriza ddala ku biiso, a'udhu bikalimati llahi tammati min kulli shaytani wa hamma wa min kulli aynin lamma. N'olw'ensonga eyo ayagala okwongera okunnyonnyoka mu nsonga y'ekiiso nkuyisizzaako kungulu, osobola okuyita ku ffe aba bisimillahi shafi
Uganda Ruqya Healer oyita ku namba y'essimu eno 0753 6537 44. Assalamu alaikum wa rahmatullahi